Kale vaayo. Bazze nabo Honorable Muhammad Mwanga Kifumbi Hajjati Biwirika ate ne Honorable n'abagabe kuve Kasanda nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu okubeera mwana wa Kabaka omukulu kitegeeza nti abantu ba Kabaka bonna nina okubafumaakuma n'okubaaniriza nina akakwakulizo kamu gwessiraba yo yatawa Kabaka kitiibwa oba atamumanyi nti Kabaka ye kitaffe era olw'okuba Kabaka ye kitaffe kyekinfuula omwana w'omukulu mu kkowa eryo nnyaniriza abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo abantu abasoma eddiini ez'enjawulo abantu ab'amawanga ag'enjawulo oba bw'obeera omwana omukulu gw'owulira kitaawo ebifa mu maka awo nno mu kkowa eryo nasanyuse nnyo okwaniriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze n'akulembera oludda oluwabula gavumenti Honorable Mataasi Mpuuga naye emirimu gy'eggwanga si omusanyusa okulaba kankusabe okuze ku bantu bano beko n'ebyino abagamba nange naddamu nenjogera kumala akaseera tuwayiza nsonga nyingi nnyo ez'enjawulo ezinyuma n'ezennyamiza tukonye ku bintu bingi nnyo tutajja kubatangiza wano naye ekikulu waliwo ensonga zetubadde tutayinza tutayogerako Oweekitiibwa Katikkiro nyongedde ne mulopera embeera y'abantu gye bayitamu twogedde ku kiwamba abantu ekikutte ejjembe n'okusingira ddala wano Buganda n'okwetolola ebitundu bya Buganda eby'enjawulo okunyigirizibwa n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abo abalina okukuuma amateeka n'ebintu bingi nnyo tusuubira nti gye bujja of course tusabye Katikkiro eddoboozi wakati mu mwebaza okulisitula eryayanira eddembe ly'abantu tusabye eddoboozi eryo lyeyongere erivumirira ekiwamba abantu n'okunyigirizibwa kw'abantu nga bwe tubagambye twogedde ku nsonga nyingi nnyo zetutajja kutanya wano n'okusingira ddala tusanyuse nnyo Oweekitiibwa Katikkiro okutwaniriza embuga sebo webale nnyo webalire ddala ze Katikkiro annyaniriza ng'omu ku basajja ba Kabaka naye ate era nga mukoddomi we obutafaanana abangi ku sebo tweyanziza nnyo ekyazo n'ekinagisobozesa okutuuka mu ddaala ebayita yaddeyaddeko kyetaaga nga tuwuliziganya nga bannayuganda sirowooza nti waliwo ensonga etasobola kwogerwako awo nno ffe tulina eddoboozi ng'Obwakabaka erigamba nti bannabyabufuzi ku mitendera gyonna ekisooka basinganemu ekitiibwa ekyokubiri bawuliziganye lwabiraba ensi tumanyi nyingi ezibaddemu ebizibu tugambe South Africa waliyo abakabbulu myaka 300 nga batulugunya omwana w'omuddugavu naye ekyabasobozesa okutereeza ensi kwalira kutuula awo nno twagala obukulembeze nga butambulira mu mateeka amateeka gasibwemu ekitiibwa abantu nga bawuliziganya kitwetaagisa okukakkanya obusungu mu Uganda kuba Uganda tuyineemu ffenna tukakkanya obusungu kitusobozesa okutuula ne twogera ku nsonga enkulu ez'essimba ezikwata ku bantu bonna era eyo yejja okubeera ensibuko oba omusingi gw'enkulaakulana mu nsi yaffe ezabadde wano twogera ebintu bingi ndowooza nti okuwuliziganya nsonga nkulu era tunaatuwuliziganya ebizibu byonna tujja kusobola okubinogera eddagala kuba Uganda tulina emu abantu tukyuka naye Uganda ejja kubanga tekyuka
olno kwaniriza tusisinkane tunyemu kijja kuyamba obwakabaka kijja kuyamba n'Uganda